Ogambye otandise. Omanyi nsoma. Nze sikiwagira omwana ow'emyaka ng'egyo okutandika okukola ebyo ebintu ebityo. Ate nga yali afunye ekyansi nga bazadde bamufuddeko nga balina omuweerera. Naye kati onalabika nga ate yamuwagula ku bazadde be. Kitegeeza nti n'oyo omukulu naye aba yeetaaga kukwata. Kubanga kyekimu nti akozesa omwana ebintu ebitali bya myaka gye. Omwana ng'oyo yabadde ateekwa okubeera ku ssomero. Anti si yamuzaala bw'abanga alabika nga amugaanira amateeka gajja kuyingirawo. Amateeka gajja kukolawo kubanga ogwe musomo gwe twabaddemu wiiki ewedde ogwa platform for labor action omwana okumukozesa emirimu gy'atasalidde kukola kati omwana wa 8 years abate okubanga ali ku ssomero era tewali nsonga yitajja kuddayo ayagale tayagala era ono bw'anaabanga agamba nti amugaana okuddayo amateeka omukono ogw'amaanyi gujja mukwatako okusinza ku tteeka ly'abaana ave ku mwana w'abandi bijja kumwonoonekera atyobola eddembe ly'omwana ogwo musango munene ku poliisi bajja kumusiba era ne ku ssomero gy'anaaba agenze muwa amagezi tasalimbirayo kubanga bajja mukwata agenda asibwe nga taliiko na kwewolereza omwana ali under age okulinyirira ddembe omwana tewakubeera ku ssomero naffe tugamba amateeka tasobola kulemera mwana twetaaga amuweeyo agenda asome bw'aba ayagala ajja mukwesa mu maaso ng'akuze tukubiriza n'ebitongole byonna eby'eddembe ebikumbira poliisi CMI byonna ebikola ku nsonga z'abaana biveeyo omwana bamulwanirire tetumwagaliza kubeera bubi tumwagaliza kubeera bulungi omwana we bw'anaasoma ajja kuba alina kyakola kyajja okuyamba mu famire wadde binaabikola naye tebisobola kuyamba famire watuli credit nsooka nenjiwa Sanyuka TV NBS nenjiwa ne Alien Skin nti senga teyali alina skin omwana ensi teyanimulabye nesanyuka omulimu gwekola nti omwana agenda asome omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga ebbanga lyonna okusoma kwe kusinga ebbanga lyonna kati Sanyuka TV omulimu gwekola mutuufu nnyo era tugusiima nga ffe abakulembeze ate opportunity weebereze boy Guddo alina ogenda naye n'adimbamu n'abaana b'abaloodi Guddo aba alina odimbamu n'abaana b'abaloodi balabe Guddo yani ife Guddo buli gye yeeyongera okwambuka naffe tubeere ne tudimba Guddo atukiikiridde y'ensonga enkulu era omukulu alina oba omwana omukisa agenda asoma ekiba kyetaagisa ebyo alina okukkiriza kubanga ebbanga lyonna duniya tugirimu na kusoma Alien Skin ebyokulabirira ewaka sijja biyingiramu nnyo kubanga Guddo tanatuuka labirira waka Guddo Alien yamutwala ekyetaagisa kyonna Alien alina olaba Guddo bagende ewaka kati simanyi bya waka nnyo sigenda kugamba nti talabirirayo mu bufunze ate Guddo talina nnyo beera n'abantu bettaniramu ebyo yesi ekyalo kye yavaako ndowooza mukiraba ekyalo kyaffe abo abantu betuwangaaliramu naye tanatuukamu eyo mbeera nti Guddo agenda akwacce tanatuukamu eyo mbeera yakwacca Guddo tanatuuka mu mbeera yakunywa okitegeera tanatuuka mu mbeera yakulabisa yes abantu betulina balabisa kabalabise abakulu ne Guddo tanatuuka mu mbeera yakulabisa amayirungi tegalina kyegattira abavubuka bakuze ne Guddo tanatuuka mu mbeera yakulabisa ndi kusanyuka kwennyini kakati oyo omwana champion Guddo asome mu biseera bitali bya kusoma agenda ayongereko ekitone kye kyayagala naye musaayi y'okusoma abeere mu kusoma awo omwana kyekitone nze kyenjagala musibirira okusoma kwe kusinga n'ebitone babisoma byonna naye nga alina okusoma amagezi si mutuufu amutwale mu budde ebitali bya kusoma naye obudde obw'okusoma amukkiriza omwana addeyo akole ki asome amagezi ge gasinga byonna okusoma kwe kusinga byonna entanda gye musibirira omwana addeyo ku ssomero alina okusoma kuba fuuca yonna eri mu kusoma byonna byekwasa olwo yasooka akola byakola ebyemukulu bwe alina omwana waliba akuze alidayo ku ssomero alida mu mirimu ki ogyo emyaka tegirina kutambulamu ebyo bintu ebyo alina kusoma waliba akuze alida mu mbeera eyo ali sikini yasigale ku mirimu gye ng'omuntu ku Megatron Koli tugamba nti obeera ngu subscribinga likinga ate obeere nga osharinga Muzere Megatron is my name
Mbebaza okubeera nti mutambula naffe ne mugamba nti tujja beeranga ku Megatron era nga eno gye tuyita the day wrap up ey'olunaku whereby tuleeta amawulire agafudde mu nnaku ne tubanga tugakuwa buli kimu tubanga tukisensula ky'otaawulidde just Megatron ziba ssaawa 6 nga tupremieringa story eyo nga tugisuulayo wakati mu kutemaatema amawulire nga bagaba agatambudde olunaku lwonna ekiseera we tuli okulabika nti ate tukuba tochi mwaga amawulire emisana tugateekayo turipootinga then wano ne tujja ne tukola analysis ku mawulire ago nga bwe gaba gatambudde. So story nyingi zitambudde naye ndabyeko ku bondi aliwo yenna Alien Skin still banagamba mukulu nga tumulemeddemu nnyo naye amawulire ge gatambula ekiriwo kye tukola ekikola amawulire kye tukola ate abantu what makes news olwo kye prominence Alien Skin sawa zino yali prominent yensonga lwaki akola amawulire era olunaku olwali tulabye abafamire ye ya champion Guddo nga bavuddeyo bakaawo okukira omususa basenga bakojja okusinziira ku ba next media kye ba reportings babadde ku ground nga bakamba okukira omususa bakaawo andi kati family egamba mbu Alien Skin abaddiza omwana wa ekisooka mbu amulemesezza kambuuze I have a question to ask you mwenze ndi objective bulijjo balinda ki nze nina ekirowoozo ekigamba nti NBS yetanzemu omupinga eri mu lutalo lwayo lwerwana omusuula Alien Skin bekwese mu ddiba ly'okusoma kwa champion Guddo bakimanyi bulungi nnyo nti brand ya Alien Skin egenda kuba efunyemu ku setback nga bamuggyeko champion Guddo that is why bafuba nnyo okulabika nti ate bateekawo embeera etagambika mu lutalo luno naye Alien Skin abagambi nze omwana njogerezeganya ne bakadde be era ngenda muweerera naye mutagenda kusukka mitwalo 2 essomero lyagenda kyana kijjo yagenda mutwalamu kyana kijjo yagala agenda mutwalawo makinde waliwo amasomero ga yume gondi abadde agambye muganga nti agenda weerera omwana era ne basari nga bakimaze ddo kikola jukira Felicita yavayo n'asabira kati no ekiriwo kimanyi kwa side ya Alien Skin yagambye mbu abalupaleria ne Dr. Muganga wa Victoria basituke gye bali bajje ku fango ni bamutuukirira saakigambye tebatuukirira bazadde batu n'ekirala yagamba Guardian Muganga kye yakoze yaje mugabidde ku TV senga akuteba namawulire bano BNBS n'abakwata anti bo bamanyi abazadde gye bali ne babatwala waba Alien Skin waba Guddo NBS bwe reporting ate wali olabyeko ku mama wa Guddo batata wa Guddo ngemulesi nejjajja wa Guddo baatuga nti twogedde naye mukaawo okukira omususa munyivu muzibu naye tebaatuulizako ku ddoboozi lye n'okumutulagako mu footage kitegeeza nabo sibi neba n'aboogedde bafamire kuba kyeyamaanyi abamanyi buli muntu wakyo aboogedde bo bafamire naye kati tukimanyi bulungi nti champion Guddo alina nnyina ne kitaawe maama wa champion Guddo yali akolera bwayisa omukyala mumanyi bano abatunda gana amatooka gabaamu entula kyogamba ye tasobola kuvaayo n'atuwateekeyo ku mwana we lwaki asirise ate nga Alien Skin agamba nze enkolagana yange n'abazadde b'omwana eri tiki eritalatibu nga luwombo lwa nsoma lubeera lutya anti luba wamu lwamagi luba lwamagi telusagasagana enjuba tevaamu ebayayidde so yeyo embeera eriwo bano abantu by the way ndabyeko ku MC Kati abadde alumbye ku fangoni ngaani nga gundi mbu omanyi akolagana nnyo ne Dr. Mulango wa Victoria University era bo babadde boogerezeganya mbu Alien Skin yataddewo obukwakulizo ate mbu ensi y'abantu abali diplomatic nga bo tebajja butuukiriza omwana owo gwe bawadde basale mu ssomero eri international ng'eryo ate oyagala bo baku approaching bagabe bakirabye nga kubayisaamu maaso kati ne basalawo ki ye Alien Skin n'agamba kyonna kye basalawo nze nina obusobozi obuwerera champion bo obusobozi abuyina naye kambuuze Alien Skin kikyayagaliza champion Guddo anti kati abantu nabo kye beebuuza kuba kakati omuntu bo kye bagamba kati olaba essomero eryo buli muntu ayayana oditwalako omwana we naye champion Guddo aba afunye omukisa ogwo ate Alien Skin n'ateekawo embeera simanyi kikyabaabala
siganye NBS ekubye nnyo naye ate bwe kituuka ku kya education naddala ng'omwana afunye Allen Skinner ate omwana afunye platform ennungi bwetyo oba egenda musimira omusingi omulungi kuba kati olaba agamba abaana bagenda ogetingi bangi beegomba ogasoma gundi yakyuka obulamu bwe ono omwana ono fresh kid yakyukira dda fresh kid omayo oluzungu lwayo lifestyle yakyuka oyo Guddo omulaba bamutwala ne bamuteeka mu bbebi essomero moze nga lisomesa abaana baba minisita abaana baba ambassadors emikwano kitegeeza nti champion Guddo oba omuwadde omusingi omunywevu emikwano gyagenda okufuna abantu abasinga ekibalumya obwavu mikwano gye bawangaala nagyo wakulira mu kiwuunya emikwano ina gya mu kiwuunya mukwano gwatikka musenyu ayina omudaala gwa chapati ate kati emidaala gya chapati gibagumya butomanya oteekawo akantu kaawo lunaku ofuna omutwalo olabajja gwe wali ekintu kyakola akola yeeterawo omudaala gw'empuuta empuuta oyo giraba yatunzi bwagira bwati nafunamu ku nnuuni ya bbeeyi ogenda gijjawo kaakati gwe oba wasomera mu umeya bw'ava ku umeya nodda mu ssomero lya gavumenti era erya sekendwe n'otambulira awo oba oli awo n'otasobola na kugenda ku masetende aye naye kirala amanyi nobeerawo mu bulamu ebintu bya Uganda bino bizibu n'omala osomedde mu masomero ago nti ofubye nnyo oba oyitidde ku gavumenti n'ogenda Makerere n'omalako eno omusingi abantu bawasomanga nabo 90% bazaala waliwo abagenda ku kyeyo Saudi Arabia bakuba embeera eri bwetyo naye kati wano Guddo amala okusoma kikwano kya Megatron abaana be gye basomesa Guddo gy'asomera embeera eyo omwana andi kati olaba okusoma degree agenze like pursuingira mu US akitaawe minister already balina ministry kale kugamba ebintu opportunities bano abantu abasomera mu masomero amabi we beesanga bwe bati bonna bali awo basooka ne baleeta omuliro bayiganja ng'obuze kyekiriwo obuze kigenda gitya batandise namule dakiika ekitundu ebbiri nga ziwera enamba yo mwana njako okubirako ogerezeganya buli addayo ngadda mu katale ka mubuulwa anti amusanze omulala ngadda ku chapali badda mukemasaka ono asigala wano we bakalakatira empuuta osanga ayina boda ye ayina n'omudaala oguseka mwogo w'ebinzaali agenda funa ddo n'ennamba yennyini mubaawo musooka ne mupapiriza ne mwenyumizaako ku mboozi wayita akadde muba temukyanyuma temugatta ki Allen Skinner moze asobola okusigaza champion Guddo ng'era bwe twalaba gundi fresh kid bwali ne 14 kebo kuba eryo essomero oliraba liyina emmotoka ezireeta abaana omwana waagira nga bamutwale ku ffanga ate ng'ovuiki kino ekya child labor tebajja kiremerako nnyo just luno olutalo lwe baagala okuteekawo naye nga still for instance champion Guddo bw'abazzeeyo ku ssomero kuba tulaba ne fresh kid ng'ayimba ekiro mu holidays okyegera anti ekyo kitegeereke ng'eno period gye tugenda mu kati ne champion Guddo asobola okuddayo n'asoma wakati mu kuddayo okusoma mu holidays biki n'abeera nga atambula naye Allen Skinner obuteereetera bizibu nakwefuula nabutaleetawo birebeze nti bamukutte bakoze eki akwate omwana akkirize basali anti yayinza obutakkiriza basali n'amuteeka yonna gy'aba amutadde naye ate awo abamukotogedde kuba kati olaba Allen Skinner ayinza ogamba right now kwendi nnyo nnyo sente nziina naye bya sente bya Uganda obimanyi mpozi nga alina enteekateeka z'alina akasente akayinda takyasobola kuddamu kudda nnyo mabega okutuuka ku extent esobola okulemerera omwana naye bba abantu kye bagamba nti eno chance omwana gy'afunye gye bayita golden chance agimulekera ayitemu kaawo bajja sigala nga babonga bajja sigala nga batambula oba akyali mugana amalala gundi ge yayogeddeko Mesa Kisemakula anti yagambye mbu amalala gamuwaga amalala era ne gundi ge yamwolesezaako yanga mulo anti yanga mulo yamanyira omukulu mbu yamayuuka yakajja kijja papa yanga mulo okuvaayo muga nti yamayuuka oba tokubye nnyo okitegeera so Allen Skinner akakkanemuko atambule mpola ennaku zino abadde agezezaako okulayika nti akakkanamu nnyo ku media ebigambo tebikyali bingi bana abaana ba Nuupu be bamukakkanyamu singa tebali baana ba Nuupu ate n'ekirala bw'ovaayo nnyo mu ntalo ezo n'oyogera ebigambo bingi otuuka n'otomeramukko okitegeera that's why yatuuka n'afulumamukko ku statement eziri controversial bo babalinda slight mistake ku lulimi basinziire okwo bakkube kati bo already aba next media bamaze okulaga
nti bo balinda kasobiiko kokola ne bakazimbulukusa ne bakawa baking kati alien skin ne watanswera bamuteekako ogw'obutemu enswera yabadde olwemukoze old life ng'evaayo olwanira ddembe lya bisolo okitegeera so alien skin ku nsonga za champion Guddo tukusaba busabi muleke agenda asome akozese chance eyo okay katulabe waje biggwera gundi afaachine gundi spice diet ali waina gundi gravity ye buli wabeera nga ne bambuza ku bato ya Shiba ne Cindy bwakuba Cindy mbuya ayagala brown size mutayagala bisambi biriko mugaba ebyane biriko mugaba ebya Cindy biriko mugaba ate nayingizamu ne spice aye spice naturally tebakwatagana obuzibu bwavira ddala ku manager Roger azimbidde nnyo spice entalo z'abayimbi tujjukira Gravity omutujju yalina akayimba ka spice ke yalimu nga Vixi bano ebeenuunira emimu so enkolagana awo yaliwo naye ndowooza baatuuka ne bafuna obutakkaanya ate jjukira oli bw'afuna obutakkaanya ne manager tagenda kukola mawulire wabula omuyimbi yagenda okukola ki amawulire era ye gwakuba okitegeera ensonga lwaki Gravity kizibu nnyo okufulumya statement n'atateeka linnya spice tayinza fuluma statement bbiri nga tataddemu spice olaba ne wabeera ku mmotoka kati anti alina emmotoka ye no Range Rover nina story yawo gye ntaddeyo Anuddin abadde ne Nagadya nga still ayewaana agamba emmotoka ye gundi yali amujooga Kamiri bwe yamutuuzako mu mmotoka ye ng'ayina we bali waliwo ebireekaana baali mu disco yennyini ng'ekuba mizindalo gino gye kabaka balina mbinyanyanyana namugamba sando bintu bindeekaanira n'atuula mu mmotoka nga yambuse endabirwamu nga towulira wadde akaleekaana bwera emmotoka otwala bigundi ono be yayogera ono gundi w'obusiraamu gugwa ninga ali mujja olwendo kati oli ya president kyekola ebintu n'abakulembeze b'obusiraamu batuswaza anti kati obuzibu obuliwo obulaba baaka babugujjana bwe basomesa ejjana bavugaako nti emmotoka y'omukulembeze olwo wanaatuula muyowe US anaawulira omukulu mulabe bamuteekako akagundi abantu bakola emmotoka bamutaddeko akagundi ng'alambula President Museveni kati atambulira mu kagundi kalinga kibokisi kyaki tebaagala nnyo musembereza birwadde simanyi nakumanya oba waliwo nno omwana akoze comment akuba sibola byogera wano ankiringa ng'omuntu wanaavuma mbuolinga naawe noddamu oba tovumye olaba bamutadde mu kagundi bwe kati ng'ali mu kagundi abadde alina kampuni gy'alambula oba abadde alambula biki mulabye awo ayinza okuba nga byabadde alambula bifulumya ekintu ekiyinza okukosa obulamu tebaagala olutalo luno ate ndaba gundi ali involved nnyo mu lwo aliwa gundi Gravity kuba buli watuuka alinga akubira gundi Shiba akagundi akadingidde bagambe Shiba yagobye Dirisa yamugobye nange nagawuliddeko tasobola kumugoba baludde naye kuba kati olaba we yali mugundi mutima no sleep ene wa Jeff nga Dirisa era kwali abirako kati we yava eri Dirisa n'asigalawo n'akwatira ddala omulimu simanyi naye njasooka kinavaayo naye Shiba ne Dirisa kizibu nange nkiwakanyamu wawulidde ne kusaasira aye kusaasira yagambye Shiba no teweerijja ku Cindy bwewerijjako tobimanyi anti ye kusaasira yavaayo n'agamba nti wano abayimbi bano abayimba simanyi danso ranga biki bayimbi batono ababasinga okuyimba era bwe yali yanokolayo gundi Cindy n'agamba byebimu ku bitone nange byempulira nga bwe tukwata microphone tusobola okwekwetuka ne bamubuuza ku bashiba temugira temuleke kunzikakkanya muti okitegeera yakakasa bulungi nti Cindy tatuula ku mmeeza y'emu ne Shiba kusinziira kusaasira ezo ndowooza za buli omu alina endowooza ate by the way abayimbi bonna bano abalina ebitone ebikwafu era bw'ogenda owulira nga debate zaabwe beesulika beekubira nnyo ewa Cindy ewa Shiba ne balabika nti minzaani bagiteekawo nga tebalansi nabadde neerabidde okukunyumiza ekintu kino lwaki buli muntu omukulu gwe bava ne babeera nga bamubuuza ku Alien Skin amugamba kendeeza amalala ndabyeko awo Mike Mukula nga still naye ali ku nsonga yemu babadde wali ne Miss Uganda ono gwe baakalonda kati awo Alien Skin alina kujjamu kyakuyiga
kuba amaloboozi g'abantu bwe gavaayo gonna nga gali ku kintu kyekimu kitegeeza olina okwetunulamu ggwe nga ggwe okitegeera kuba tulabyeko abayimbi bangi nnyo abatuuse ku piiki naye ate ne tutafuna statement ziringa ezo eri bantu ab'enjawulo bwe ziba nga zivuddeyo kitegeeza kalakita ye alina kutereezaamu kutugende mu maaso ate mu kaseera kano nga mbadde ndaba ng'agezezzaako okutambulamuko obulungi just lwakuba nti omuntu tosobola kukyukira mu lunaku lumu ate kati obuzibu bwe tuyina tuba tukyali ku kino nga kino kijja kati tubadde tukyali ku birala kyekiri kye twagamba nti abamulwanyisa bangi kitegeeza naye alina okubeera so tricky okuwangula abalabe be mu kubeera so tricky olina okukendeeza ku statement z'ofulumya anti buli woogire nnyo mwokolere ensobi bwe balonda kyakubiri olina okukyusaamu ku ebyo bye bagaye nti tebitambula bulungi n'ogezaako nnyo abantu bano omuntu nga mulabewo yaaba alinda gundi bunafu bw'agenda okukozesa akube kati alien skin alina okubeera keen ye mu nsonga ezo gundi finally Rasta Pio lwaki bamugira nnyo ku zino biliyoni gundi nawulidde tayewa agamba mbu afuna biliyoni 13 nekiwawaza nnyo abantu biliyoni 13 zaafuna ziri mu mateeka kituufu okitegeera kaakati gwe bw'ovaayo ozikulembeze ng'ate ziri mu mateeka then yebansobi teri kibiina kya byabufuzi kitafuna ssente anti abantu babuuza mbu azisaawa kati aba NUP be bandibuuzizza si mmwe olw'ensonga nti bwe yali agula emakerere kavulawo wantu wa ssente biliyoni ne biliyoni mukulabawo teyabategeeza nti naye kati sipiika yabadde ayogera kyaki kati gwe sipiika w'eggwanga omulamba bundi abaddeyo okumala ebbanga Besigye lwaki ye tebamubuuza tabuuziddwako kuba FDC babadde ba lead of opposition ane kati ennyumba okumala emyaka ennyumba y'omukulu yaleese obuzibu eyanitamo banaade bajoogerako omukulu n'agamba munno mukyali ku ebyo n'omukulu afuna biliyoni 10 kati ate eya Thomas Tayebwa yo tebonnagirabako tunaagiraba okitegeera kuba kati ate oyo ye onaamonga ate naye kati bayize kuba kati eno ennyumba abantu bakutte eddwaliro ly'omu kitundu bakwata n'ennyumba ne balabira ddala nga tekimwe bwe muddira obunafu bwammwe ate ne mutandika obusiba ku balala nga bo ssente ze bafuna ziri gazetted mu constitution kitegeeza ate nga si yasoso muba munafu ye si yasoso zifuna lead of opposition mu government erimu democracy balina okuvujjirirwa omukulu yakomyewo mulabyeko awo n'edi muto yakomyewo olunaku yakomyewo mwali mu ggwanga so bano baleke kubikirira bunafu bwabwe kuzimba zikiruddu zaabwe ng'ennyumba zaabwe ate ne batandika okisiba ku balala NRM yesinga okufuna ssente bazibawa ziri gazetted NUP neddako ng'abalido kakati ono wafunidde biliyoni 13 President Museveni afuna mmeka so baleke kugiragira buntu buli mayina ate nga batunulire ebintu ebizito kuba bo bwe bagamba nti baaswadde kuba kati okwo kwekangabiriza kuswala erefe center for ye Budaka ne bagiteekawo n'ennyumba y'omukulu abantu b'e Budaka bwe baali balonda sipiika ng'omubaka waabwe ne bawulira nti ate afuuse sipiika w'eggwanga baamusuubiramu bingi era ne bamanya nti naffe tufunyeeyo omuntu waffe kakati gwe bw'ojja n'otwanjulira ennyumba yo ng'abantu kye bafunamu ekyeddwaliro oba infrastructures endala ng'amasomero biri mu mbeera mbi n'ovaayo n'otandika okwekangabiriza olw'abakuceekinga nabo n'otandika obbalangira ssente gwe kennyini ng'okimanyi nti bazifunira mu mateeka okukuba kwekangabiriza so badde ku drawing board baleke nti bakola ebintu ebizimba eggwanga baleme kukola bintu bigujjuna bo ng'abantu era ezo statement ezandivuddeyo nga tebaswadde nti baswadde buswazi bwekityo bwe kiri ndowooza nawulirako gundi ziza bafana afaaki ne Rasta Pio ziza bafana omanyi kuba buli waavaayo amulipa moozi omuntu yenna ali mu limelight naddala ng'atuukako ku piiki n'aseebengerera n'avuga ekyettaka n'anyiga be batuleetera kiri ekigambo twali tulabye ku banedimbira engalo ate wakati mu kuvuga agezaako okwekwata ku ssubi akomewo ne munanga abantu bw'oba ogudde tebakuwa budde kati ziza bafana yagwa wakati mu kugwa agezezaako n'okweripira ku Rasta Pio bantu bangi nnyo baayogera ku nsonga za sipiiki ya Katulubwamu speech ye yavaayo n'ajogerako n'agamba nti
Bobi Wine ave mu nsonga z'abayimbi ebyokuyimba baba yabivaako n'ayingira eri asigale eri okisege abantu tebaamuwa budde era statement akoze nnyingi nnyo nina ekintu ekisinga okunnuma okola statement wadde olumba muntu aliko masanyaze ne batakuwa budde kiba kibi kiruma asirisa asinga kabonero kabi nnyo so addeyo asabe Mukama Katonda mugabe mutuufu buli wembeera ano nzijukira gundi ani Abudumulasi eyepikidde Lydia Jasmine kasaba mbuuziza nti obakazi abayimbi ani gwe weepikira Lydia naye kyana Lydia kikoze Lydia kuba omulaba ebbina wadde amabere gaagwe agaleega ne gaddawo gundi ate Abudumulasi ebyo byayagala kuvadda eyagala nnyo abantu aya abalina amalikopo balina amagosolo amayitirivu so kati yaawo akola ki watambulira era Lydia Jasmine bwe kitambula kiti akuba kata kyalina ssente takisobola talina na access ekituukako naye kibakuba wali mu biseera bye 2 okweyagala okufa kale ku Megatron kooli tugamba nti nobeera ngu subscribing liking ate oberenga osharing Mosede Megatron is my name mbadde ne ganja fadi kulamulira agesika tubeewaza okwera nti mutambula naffe abantu abali Uganda abali Saudi Arabia abali USA abali UK abali Germany mwenna yonna gyosobera nga otulaba otuwuliriza tubeewaza okwera nti mutambula naffe tugamba nti no buli lunaku saawa ziba 6 tuba tuteekayo wano amawulire engeri gye gaba gatambuddemu mu ggwanga lya Uganda most especially mu entertainment tubanga tugayitamu lewasubiddwa olisangana kutuga Megatron gusubscribinga likinga ate obeere ngu sharinga ganja sibula abantu so ababadde batulaba ku Megatron Media mukola kyamanyi okulabika nti mutugoberera abantu muze batwagala basiima emirimu gye tukola abantu batwagala zirabira ddala nga basiima obuweereza bwaffe so ate naye namba twabagamba tugiteekako olw'ensonga twagala obuvujjirizo bw'ekikolo saawa eno tulina akazindalo kamu akamu kaafu batuguza kiwaani so mubeereeko mutuwe obulango tubalangire abasobola otuvujjirira wakati mugula data otwebaliza mwami Julius ali awo Julius thank you okola kyamaanyi nnyo sister wange Namutebi Fatuma okola omulimu gw'amaanyi nnyo tulina Laavu tulina Sonko Matthew bantu bangi nnyo bambi waliwo yeegumidde omuze oguwemula ye buli wagira bw'ati ng'atuwemulamu naye tetulina buzibu akamwake kakyafu nnyo oba Saalongo andi bagamba Saalongo wakuwemula bwe yasinga ofuna amate abalongo aye yabayisa mu Kiganda oyo bajja mukoona miggo kale agenda awemulire mu butale gye bakwasisa empisi olw'okuba afunamu ganja Fadi Mutebi ge mannya wetuli nnyo ne stories endala nnyingi weeziri wano tulina gundi Ajinuddin Ntege ng'ali ne Omuzaana nga boogera ku nsonga z'ennyumba yaani y'omukulu waliwo ne story awe ya omukunja atasera Love Mercy nga munyiivu ne stories endala nnyingi omala olaba eno laba endala so olungi mweraba